agenda kukuzimbira ennyumba giwunye eminyolo ng'akuteko munakuwala beri mwisoko tekabanga jagala musinge kubali ababasooka omukwano kutukulenga kyoya ku nswa makugamba gwe wekkaana muteera omunnyo mu nva mulyekkamu nga wolumye Nolton walya anyumirwa enkulayo tobola baafaayo talinayo amanya kulina tabalaba abalala balina kanyakaaba lijerinako kati kansoko kwebaza omugole omusajja omanyi ono video director w'ennyimba zange almost zonna yazikola video bamuyita Nolton era balina kampuni yawe bagita MG mwebale nnyo batadde ettafaali ddene nnyo ku music wa David Lutalo. Thank you so much bro. Mukama abawe obufumbo bw'essanyu obw'emirembe mwebale okwagala Mukama. David Lutalo sendibeera bwentyo paka sirikyusa bambi totya ebyandikuleesa amaziga byakalabye nasokotema lakuyo embonye emiwabo enkutte nyiza obulago era yagala mutta omukago mu kintu mwongeremu ebisoko okigumize munnange tubawonna walonna Nolton abeesinira sente egonzanye endowooza enkenke babikwana batulaba mwenna mwenna okutula ensi yonna njagala okubategeeza nti weekend ya masanyu weekend ya makanzu weekend ya makoti kunyumirwa kwerere wetwogerera omukazi wa video Nolton olunaku olwaleero ayanjuddwa naye nga wetwogera ku Nolton David Lutalo ajja mu kifaananyi Eddie Kenza ajja mu kifaananyi Irene Namatovu ajja mu kifaananyi Maureen Natuma ajja mu kifaananyi abayimbi b'eggwanga Uganda bonna abasinga bajja mu kifaananyi olw'ensonga nti yabadde abakwatira ebifaananyi ntegeeza video asitolabe ekooti ya Lujjanga evuddeyo tonajjayo kooti ne kanzu bannaye bakyala baffe mwebale nnyo tuteekateeka kati tusanyukirako Nolton nti naye akikoze final atubeere nga tubawa omukolo tulabe engeri gyogenda okuba nga gutambula mu mpolampola naye nga tukyalinamu ebbinu lingi nyamasanyu mangi nyekimala tukiridde ki kyetutakoze ku lunaku luno mutuleke tweyagale Nolton big up n'omukyala wo omulungi nze lujja ku location buli kimu mugenda kuba ng'ate mukifuna kusentezo giranga n'olumako olumbe lutayiza n'obukodyo zokwekaziriga bano balabebo bwe bakusibye mayinja na nkokoto kale nno giranga n'olyako teziwera ne bw'osokomera doodo gaye ennusu ukolanga nze ebyenkya Yino poloti etundibwa n'ennyumba yaamu esangibwa wa Kisonga wakava enansana mu katawuni k'Ebbanda. Tawuni ekuze amakubo malungi era n'ebikondo byolaba bye byawula akabanja mweri ku banneyiba. Ennyumba eno ya bisenge bibiri n'eddiro eddene ebulako plasta na kuggala. Weri waliwo abantu bangi era osobola okuvaayo n'okolera mu kibuga Kampala. Naawe ayagala poloti ez'ebyapa 15 ebuddo omukubira ku ssimu wansi awo n'obeera ng'oyogera ne nannyini waabyo direct. Aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamukamu. Balina engoye nga t-shirts, plain nezo ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, MCP, branded stockings, sweaters, kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okudelivalingira mutegeregana. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Balina donuts, bread eby'omulembe. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenuunwamu. Oyina ssomero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babeere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wuziraba wansi awo ku screen yo. Tulina mami Irene Namatovu ku mukolo gwa Nolton. Webale kunyirira mwebale namwe kitibwa
ekitiibwa kya Mukama. We bali kubeerawo Nolton. Bannange Nolton mbadde nteekeddwa kuba naye ambeererawo bambi. So okusooka ddala abantu banjulire Nolton yaani gy'oli lwaki akusitudde? Nolton ekisooka oluyimba lwe nasooka okukuba oluyimba olwa nga ngenda okujja okuba Queen of Culture. Oluyimba lwe nasooka okukuba baluyita kujaagaana. Nolton oyo ye yalukwata. Video yagikwata. Manyi tubeera n'abantu. Yes, sigamba nti yakwata video ngenda mubeererawo ekyo saagala kulimba. Ne Nolton wanjawulo. His understanding. Ye muntu bwemuteesa ne mugamba nagamba ne mugamba Irene kino tulina kikola bati ate nakuwa amagezi ngamba mu video mu nyimba zo mu videos agakwongerayo. So Nolton to me si kyakyekanga nti nzize buzzi kuba naye abadde ambeererawo since from kujaagaana. So eno gye wakwata eno mu ngoma gye zivugira Nolton kati official video director wo? Of course so far yabadde abasinga kweza ennyimba ekyo saagala kulimba ate omuzungu agamba never change a winning team. Kati omuntu bw'abanga abadde akola bulungi there is no reason as to why mukyusa but so far to me abadde akyankolera bulungi. One nomination ezifuna award yozifunye. Ate nga waliwo n'ekirala nti mu Afrima omulundi ogwasooka bwe ba nominatinga ne lwe naleeta award Nolton oyo yambeererawo nnyo. By the way eyo nsonga nkulu nnyo eri omwami oyo nti yambeererawo nnyo nti yamanya nominations ezo n'amanya nti luno oluyimba lujja kukola ki ne tutambula babiri ne tubeera nga tubikola ffenna ne tuyambagana ate n'abeerawo nnyo paka ku nnyonyi paka Ghana paka kufuna Afrima. So he has been there for me. Kati waliwo ebintu ng'ebyo byesobola kwerabira mu life yange nti Afrima international award yange nagifuna ndi ne Nolton. Kati waliwo ebintu ng'ebyo nga mbutuufu memories ezo oba olina okubeererawo omuntu. So bubaka ki bwoba wanga gwe ajaguza emyaka emingi mu bufumbo kati bano bakutte wano? Bannange Nolton n'omwagalwawo muzze mujjane abantu gye balowooza nti nzibu nnyo ate abalala bagiyita nti nnyangu naye ate si nnyangu ate si nzibu byonna si nzibu si nnyangu naye mmwe mwennyini mwe ababiri mwe mugifuula ennyangu oba enzibu either of the two nti musobola mwe kennyini okutta kyammwe oba okukibeezaawo for life. Naye Nolton ebbanga lyemmaze naye mmanyi nti mwami musajja mulungi nnyo ate abadde abeererawo omuntu w'abantu he's good asobola okubeerawo wabanga obaddewo ng'obeererawo abantu ng'oli muntu mulungi kitegeeza ne mukyala osobola omubeererawo. Yes, so Nolton n'omukyala kyembawa obubaka bwembawa ekisooka mwekwase Mukama mu bufumbo bwammwe ekirala mwetegeere of course manyi mwetegedde dda okutuuka ku kino muba mwetegedde dda n'ekirala mwagalane. Omukyala ne baba bagambye ekintu towuliriza kasasiro ne baba bagambye biki kugamba bawulirize naye gwe omwami wo ate mubeere best friends. Nze omwami wange nze best friend wange so kati nze manyi ne Nolton ne mukyala bagenda kubeera ba best friends. Kati kano kasembe eri Abanayuganda okutwaliza ewamu nga kava gy'oli nti abawabuzi mu bufumbo balina kubeera baani? Manyi tulina abawabuzi abo abayingiramu abo. Ekisooka omuntu alina okubeera nga yabeerako mu bufumbo ate n'abutambuliramuko ebbanga ayinza okuba tabubeerangamuko naye ate nga embeera ze zisobola okuwabula. Nasobola okuwabula nze nga tabubeerangamu naye nga embeera zo oziraba tizisobola okuwabula kitegeera naye okusingira ddala omuntu abadde mu marriage omuntu eyafumbirwako oba abadde n'omuntu for a long time yasobola okuba nga akola ki asobola okuba nga asobola okuadvisinga omuntu. Kale webaza Abanayuganda okwagala ate music ono goyimba ensangi zino abantu bavudde fotopoto naye ndaba buli omu musanyi bannange era kize bannaye era nagaye bannaye nze simanyi nakumanya nze ngoma zange nzitandika aba ne bava mu butebe abantu kugamba nendaba nga kirabika nina ekiri unique mu ngoma ezo ekyenjawulo ekyo
kubanga ntandika bwenti abantu bambi ate nga olaba abantu bavunanyizibwa ne bava mu ntebe bavudde toro bavuddewa naye balaba ne bazinanga bo tebaliiko ekyo nti oba nnyimba ki oba ki naye ngera infact ndese ekidaala nki so ekyo kitiibwa kya mukama nkyebaliza mukama banange mwebale kunjagala mikwano nange sijja badisappointinga nkyabaleetera ebirungi kale tugenda leka mami Irene agenda akole ku mirimu emirala naye tayogedde ku kanzu yange ne kooti lujja nze wansanga lujja mba nkimanyi of course smartness is your disease wangi kubanga sibeera nkono mu interview nga toli smart kakyovula sikyakyewuunya ekanzu yiyo smartness is your disease kamfukamire mu kanzu webale mami bannange ekitwala mami webale nnyo amina bannange kale katuleka agenda akole tujja batumweyongeza amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajaleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde so nawe nkikyo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja neekulya lwansonga nti ebeera etuuka nejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo newe manjagala simbawo muddo kisoboka n'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti bbiri kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga bbiri so omuddo kakube gulina emirandira gitya guba gujja mmera yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli